okusinzira ku kyaliwo kyetuyirukirire omugozi ogwakuba kuba twaje okwidde eno ng'omuntu buli wabuti buti ebigogo nga buli wabuki wabuti eriyo n'enumba gye twakuba ng'ebituli birimu oba neeno oba neeriga so ensigo eyo eibye buti ezira anakoba tulesereeti tulese kikuba buti embeera yene nga muli kugibona tusobola okugabagana olwalo luti amaadi gagwa paka wabula kyembasaba kiri kiti kirala ensigo eyo mujja kusooka mujjanike muuku amaadi kayisa gagwa beni mukole ki musimbe anaaba n'obusobozi asobola okujja okugulayo ku buukiro bwa fertilizer dap asooke muuku duuma ono akole ki speed ekyo bana tuli kuyikirizagani amaadi gagwa gali mabi gali mu muzira gaba mu empewo gayonoona ebintu abantu baweesa babaga bazirame twatuukayo twabona mukyali twakuba omulanga ogalo saawa eno tufunye ensigo batandikira oku tuli basiimu nti abantu bafunye atlesi amaka munsigo eno ejje mu kyalo kino abantu baba bagigeme bulungi ne bagisimba ezira maka gataabeyo mu mmere wanga sinsiya ekiro 10 in one village. That is a lot. Ngolingire by our standards. Kilo 10 in one village. Okuta muitaka. That is a lot. Aye, bantu batate then it will be very unfortunate nti bafunye. Tuli kuba nako abantu tulina lusa, tulina pulesa, tuli bubi. Tufiireka abandi tubayikumbako sawa isatu batwe. Choka tuli awo. Tulioti bwa binoni. Didi no sawa mwenda. Tulioti bwa binoni tuliaga alitega ayenda tuleta kubomu kutukuba. Naiso katuje tuliye. Kugola bayombye yayi tugeba visa. Okutwiza enuma. Ate batera n'ekyuma tembo kitwetera obulwaire buli tuluma mwosi butunyokera obwire bunyoka tulwala nti onaigwa n'amadalo tuzira tuli mu ngaifu abantu naye yabete bantu n'abakutukulembera batuli emberi era betwesigane tubaweereza gavumenti okuba nti aban'ebimi byatuyamba omugozi wegwire nagukuba ekyalo abantu be babwoina